Olutalo lw'abasumba b'abalokole luno okuli Pastor Jackson Ssenyonga kw'ossa ne Pastor Aloysius Bujingo. So ng'ate poliisi ekutte n'eggalira abasumba bana. Wabali kwekumira ku Newspark channel, twagala okwebaza olw'okuba nti no tugoberedde mu mwaka gwa 2022. Twagala okwagaliza omwaka guno gukuberere ogw'emikisa, byonna by'okwatako engalo bibeere nga biraba omukisa. Sooka subscribinga ku YouTube channel yaffe, ate era likinga video zaffe, kw'ossa n'okulekawo obubaka bwawo mu comment section. Twagala tubeere nga tubuuzaako ku mikwano gyaffe commentinga oba egirekawo obubaka bwo mu comment section, tubufunira ddala bulungi. Tusoose ne Namboze Ruth, Mirembe Magi, Rachel K, Grace Kabalisa, twagala okubuuzaako ku Kankaka Janet, twagala okubuuzaako ku Kagude Charis, Namutebi Dalat, Tina Amina Nacha, Farida Nachiganda, Natume Gertrude, Esther Deborah Namirembe n'abantu abalala bangi abawaayo obudde bwamwe ne mubeera nti no mulekawo obubakawo mu comment section. Twagala okubeera nti no tubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Ate era katusembyeyo Anifa Ssenyonga. Ennamba egenda ekulaba mikwano, twebaza olw'okuba nti no muwaayo obudde bwamwe kw'ossa ne data wamwe okulaba amawulire gaffe. Tutandise n'olutalo oluli wakati w'abasumba b'abalokole nga muno mwe muli Pastor Jackson Ssenyonga kw'ossa ne Pastor Aloysius Bujingo. Twagala okubeera nga tukutegeeza nti olutalo luno ddwo lukyagenda mu maaso nga omusumba omu ayita mukyala wa munne malaaya, ekyakuddeko waya omusumba omulala. Olwono tuba twogera ku Pastor Aloysius Bujingo. Kati n'olutalo balutadde ku bituuti. Buli omu n'endigaze nga zigezaako okutekinga side. Kyani kya Pastor Bujingo, kyani kya Pastor Jackson Ssenyonga. Bwe bityo no bwe biri, naye ng'olutalo luno kati lutwaliddwa ku bituuti. Okitegedde nno mukwano, tekyali njiri naye kati kweragako maanyi ku bituuti oba mu kkanisa ya Mukama Katonda. Pastor Ssenyonga yavaayo n'ayita omwagalwa wa Pastor Bujingo n'amuyita malaaya. Ekyajjeeko no Pastor Aloysius Bujingo waya n'amuddiza omuliro. Lwaki olutalo luno mukwano tulwogerera? Katubakuwe bombi obeere nti n'obeewulirirako kati gw'anaasalawo nti ono ye mutuufu oba ono ye mukyamu oba bonna be bakyamu. Oteekawo obubaka bwawo mu comment section. Atakwagala bizibu bye, si bizibu byo. Mubaamu oluusi ebintu bye bayitirirako, naye kiba kirungi okuba ne gw'osheyalinga naye. Susan waliwo ekyamuyitirako lw'akasajja akakulu kakunyuusa enviiri mutwe kabeera mmange eyo, kamuyita malaaya buli lunaku. Yaŋŋamba naye tumusuwinge ne muga nti sente ze za kibi. Yabba mu Amerika, yabba kuno, abakozi tabasasula, kati omusango ojja gusinga kubanga taggulangako. Era talina gwayinza kuleeta nti yakugula ng'oli malaaya. Just leave a fool to be a fool. Nze nkwagala. Teweebaka, tobulwa tulo nze nkwagala. In fact nkwagala nga malaaya. Abalala beesonyiire ddala boogere okutuuka le balifa. Omusirusiru Bayibuli egamba ne bw'omusekula mu kinu avaamu nga musiru. Kati bamwitaani Ssenyogoli ne bw'omusekula mu kinu avaamu nga tategeera. Bw'atyo bw'ali. Susan wummula, nkwagala n'omutima gwange gwonna, nkwagala n'obulamu bwange bwonna, nkwagala nga bw'oli. Buli kye bakuyita kye kikunjagaza. N'awasaba malaaya and marries a prostitute. N'asomesa n'abantu and teaches people. Tingenda kuleta malaaya wange nawe leeta owuwo. That as I'm getting my prostitute, you to get yours. N'agoba and he chases away his legal. N'awasa malaaya and marries a prostitute. Engera n'agamba and the following day says, sikiriza mu divorce. I don't believe in divorce. Ngikola bukozi. I only do it. Omutegedde
Do you know him? Do you know him? I count 3 and you shout his name. Yani. Sindika fire mirundi etano emisango gyekigende. Send fire 5 times to his demons. Fire, 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 fire mu linnya lya Yesu. Fire in Jesus' name. Eyo nga tuvuddeyo poliisi yakutte neggalira abasumba abawerera ddala bano no bavunaanibwa emisango egy'okuba nti nno baategeka night prayers nga baaniriza omwaka gwa 2022 ate nga jjukira poliisi yali yavaayo neerabula nti teri muntu alina kuba nti nno ategeka night prayers mu ngeri z'okugezaako okuba nti nno beetangira ekirwadde ekya COVID-19. Abasumba abakwatiddwa mukwano abetukugambyeko nti bano bawerera ddala basumba b'omu kanisa za China Deliverance Churches munange era nga ensonga eyabakwasiza nga bwetukutegezeza yakutegeka night prayers. Bapasita bano nga bakulembeddwamu Bishop Robert Kasibante munange wetwogerera nga bali mu kkomera nga we balinda ensonga zaabwe zibeere nti nno zikolebwako n'okuba nti nno batandika okuwulira emisango gyabwe. Naye okusinziira ku Bishop Kasibante agamba nti poliisi yalwawo okuba nti nno ebaddamu y'ensonga lwaki nabo bategeka night prayer eno wabula sigamba nti nno bajeemera ebiragiro bya poliisi. Ate era munnange ng'oggyeko abasumba bano abana abakwatiddwa n'abagoberezi oba basangibwa mu kanisa eno nabo bakwatiddwa. Webitono bwe biri katongere okuba nti nno tusaba era tujja kubeera nga tubatuusaako ebinaaba bivudde sayidi zeeyo Kagadi. Eyo nga tuvudde mukwano katukuzeeyoko ewa Pastor Lozias Bujingo avuddeyo n'agumya omwagalwa we Susan Makula wadde yamwegaanira ku poliisi nga bw'atamwanjulangako mu bazadde era ye yali agenze ng'omugenyi omukulu munanga avuddeyo n'amugumya nti ebyo nedda ebyo byali bya poliisi naye njagala okimanye nti nkwagala nnyo nga bwe nakugambye nti kati ensonga za laavu ziri ku kituuti ate era n'entalo ziri ku kituuti wakati w'abasumba kakati no munnange okukanani we yasinziiridde n'agamba Susan Makula mbu ayinza obutakitegeera ssaawa zino naye amwagala nnyo kati aboogera kaboogere naye ye amufiirako era jjagenda mu maaso n'okuba nti nno amwagalira ddala ndowooza mukwano obiwulira katubeere nga tumukuwa ng'alaga Susan Makula laavu naye nga bw'olaba vidiyo eno Susan Makula bambi alaika si musanyufu nnyo oba just olunaku lwakedde nga atali bulungi naye katubeere nga tukuwa Pastor Lozias Bujingo alaga omwagalwa we laavu timu Teddy Jemuli. Susan wummula nkwagala n'omutima gwange gwonna nkwagala n'obulamu bwange bwonna nkwagala nga bw'oli buli kye bakuyita kye kikunjagaza. Nkwagalira ddala ate nze mmanyiddwa abammanyi bammanyi nze sirina byenkweka mabega kyemba ntadde musana kyekyo kyenjogedde kyekyo Susan nkwagala olabika tokitegedde nojja kitegeera mpola mpola. With the time I will show you that I love you. Bwetwe tutambudde mukwano tukirize tuddeyo mu field tubeere nga tukusakira amawulire amalala weekumireko eno yokka the News Spark channel ebeerenge ku amawulire agafa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda naye nga tetunakusibula twagala tubeere nga tubuuzaako ku mikwano gyaffe egikomentinga oba egirekawo obubaka wo mu comment section tubufunira ddala bulungi. Tusoose ne Namboze Ruth Mirembe Magi Rachel K Grace Kabalisa twagala okubuuzaako ku Kankaka Janet twagala okubuuzaako ku Kagude Charis Namutebi Dalat Tina
Amina Nacha, Farida Nachiganda, Natume Gertrude, Esther Deborah Namirembe n'abantu abalala bangi abawaayo obudde bwamwe ne mubeera nti nno mulekawo obubakawo mu comment section. Twagala okubeera nti nno tubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Ate era katusembyeyo Anifa Ssenyonga. Wabala kwekumira ku Newspark Channel. Beera bulungi, weeraba.